ensonga za Alimpa. Alimpa Ronald ye musajja ow'obukima oba omujjukira akomyewo mu mawulire yasooka by the way yasumulukuka bulungi ekyo nkyebaliza Allah we bali kubanga ate osumula omukyala ne bazaala omwana omulungi kati akuze Alimpa ndowooza kati okuze mu bwongo andi njagala okulira eddala Alimpa oveemu omuzannyo ogw'ekisiru Alimpa okabiza abantu amaziga mpaka ne ku nnyoko okitegeera njagala okule kati saawe n'ebikolimo byonna ebibaddewo okuva ku Hassan Nduga bye biri mu kuvuga bamusibye olwaleero ate nga abadde mukomera akyali ku ddagala okitegeera okugulu tekunnawona kati ebyo ebizibu onoobiwona otya muganda wange ensi eno tolina gyeragiramu I always give a message to the rising artists nga mbagamba bannaye byonna bye mukola mubeere bakakkamu tolina kwewanika. Yes, alina gy'osiza okubanga otulaba olunaku olwaleero wadaboyugi akwetusinzidde olunaku olwaleero netubanga tutusaako ekyenjawulo tuli wano akuta health foods twasazeewo okulaba nga bwetukolera olunaku olwaleero embeera bagiteekerawo ddala big daddy agenda kwongerayo bye bakolera ddala naye nga Mike Don yali ku kamera yange ne Jamal Vidal tutambula nabo okulaba nga tiimu yonna tukuwa ekyenjawulo olwaleero tulina omukugu from Baba TV journalist w'amaanyi nnyo mu ggwanga Uganda atwasazeewo okubanga leero tuwayamu naye atubulire akitambula kitya ate ensonga zino azigayagayiza atya buno obulamu bukyuka ate nembawo amagezi Alimpa kino nkyogera nkugamba bw'ofunangamu akasente ak'omulundi ogw'okulala sooka budgetinge omanye ninawo ensula bwe mba sinawo ensula ninayo akataka bwe mba sina akataka topapira kugula mmotoka ali superstar ino okuba n'akamotoka big superstar yani ani Alimpa okuva ddi kukali akayimba ke yayimba nga yabba na idea ya mugenzi talina kyali naye nga to the people watching abali mu Abu Dhabi abali mu Abu Dhabi yes abali mu Abu Dhabi abali Dubai abali mu Qatar abatu following nga mwenna obuzibu bwavudde okumusiba era nno mpisa ze butayimba okitegeera ku bookinga bivulu andi ogwo omuzewe gutaguggwamu omukulu Nobert Events nsonyiwa ono muntu ndowooza ennaku zino by the way ndowooza ali under Nobert Events nsonyiwa papa naye njagala grooming ono omwana kuba kati takyali mwana in fact taata akuze musajja anyiridde afunyemuko kabiri avuddeyo takyali oli ow'obunnyo yatandika ng'atandika yakyuka kati alyoke bw'omulaba anyiri aliko omubiri nsaba if you're branding this artist mu branding naye ng'omukubiriza okubeera n'empisa without discipline industry tajja gisobola talina njogera yenna yeeyisa nga bw'ayagala teri kintu kyasinga kunnuma nga muwadde emirimu egy'enjawulo naye nga abalaata n'abagagga okitegeera ayogera ng'eyakikubedda era this and this to the rising artists bannaye mbasaba mwefuge mubeere bakakkamu tubeere n'empisa mu kye tukola endonga eno you'd ask Bebe Cool byayiseemu okutuuka waali if you get a chance with Bobby Wine wali babuuzizaako if you get a chance with Chameleon kasajja kazibu nti kakuba n'ababooda naye muntu agenda okukuba leero yeetoolole wali akuyita agambe taata nsonyiwa akwokye nayo okitegeera but muli awo tolina kyoli oli mu kwezimba ovuddeyo ovumye maama omanyi bwe kyekitegeeza ovuma maama kati mbu maama kati akusaasira ati akusonyiwa atya kasa naawe ozadde ojja mwerabira simanyi maama sala zakusabira kati mpozi nga waddayo ne weetonda n'omukazi yakolima byebikolima ebyo saa ne bigoberera Alimpa era nsaba nnyo Katonda akuyamba oluyimba oluzzeeko otherwise watuyitako bwoti lwambeera zo you were a good artist yali azze nga buli kimu ogenda kikwasaganya singa wali mukakkamu tewali tuuseeyo Hassan Nduga ebikolimo bye yafogerera onoobiwona otya abavuddeyo nga balaajana wuuyo right now ojja kunzikanga era ssente bazikuwa n'ozirya ojja kusibira mu makomera onookituusa oli muzadde kati omwana akule nga bamugamba taata tava mu komera is that a picture omwana yeetaaga n'amata
kati sente zaligenze mu mata avuddeyo bamuwadde bondi ateereddwa ku bondi oba sente mmeka mama w'omwana yeetaaga ebyenda yeetaaga buugi oli mumuzannyo mukola nonsense. Rising artists mubeere n'empisa. Alimpa, this is a message to you. Bwe tuliddamu ne tumeetinga sikirumamu era kyengenda okugamba weeyozeeyoze otereere mu mutima gwo obeere musajja omukkakkamu ategeera ensi yali ekwagadde. Do you know what it means? Oluyimba lwagenda ne lukuba paka mu Shikrain nalulabayo biseera byakubiramu oluyimba lwa Grenade nalwo lwaliyo ne baluddamu okitegera. Yes, naye kati ki kyogamba eggwanga tusigale nga tukulaba mu makomera kakkana. Nze ŋŋamba Spice Dana mumuleke. Kino si gwe gusoose okubeerawo. Twakirabako tubonga naawe. Where there was Moses Radio, Biabekul, Chameleon, n'abalala bangi, Roma n'amakula. Kye kituufu endongo tekyagireka kye kimu. Anti mulaba tuli ku Tahi Foods Restaurant and this is the special care. This is the special care Kajus. Atenga kasera kafutal, you can pass by. Yeah, a number always contact always weziri azibera koko ngotandika okulaba video no ku YouTube oba ku platform yonna ojja kusoma once out oberawo ne poster ya Tahi Foods Restaurant osobola ofuna ke namba eyo and you make your order. Yeah, tuli machinde ku KCC machinde ku KCC in fact kasoto machinde ku KCC gwe manyo ojja kuba otuuse ku restaurant ekyasinze okufumba ebyakawowo. Kambeyo. Manager Roger atobye no Spice Diana. Atobye nako. Yadde bangi bavuddeyo bagamba Manager Roger si musajja mwangu. Gravity yamuyisaamu kawe gaali. I don't want to talk about this wali yankubidde nga nemera kangamba. Right mwogera ku nsonga z'omugenzi. Owa Spice Diana omwana yafiira mu makange. Ezo ensonga twazesonyiwa ko sibyaggwa. Yeah, it's what I think. Family y'omugenzi. Yeah, of course omwana yetazikawo. Okitegera. Yetazikawo. But Spice Diana being one of the struggling artists. Nze right now so struggling. No struggling from behind. Okuva gye kavudde kazze ka struggling. Yadde nga Manager Roger ina effort. Manager Roger omulimu gwakola gwo gw'amaanyi. Abasinga mulinze mugamba mbagamba ki? Spice Diana okuheadlininga event za muhozi. Nze sali kibaddemu na buzibu. Kuba yamanyi, Manager Roger yamanyi. Oba yetemye kabazzi yamanyi. Okitegera. Kuba kati when we go back to Tubonga Nawe, ndowooza after Tubonga Nawe, Catherine Kusasiro manyi gyali. Right now ali mu Kaaba ennyumba bagitwala. Alimba. Bagikubyeko ekipapula for sale. Naye nga gye byatandikira. Ayagala kaseede kuva mu gavumenti. Yensonga lwaki nti yeekaabya. Munnaye biri real. Catherine Kusasiro embeera mbi ddala. Naye nga gye byavaawa mu Tubonga Naawe. Ne biyingiramu NRM bingi politics n'ayingira endongo. Bebe Cool boycotting for some time. Bakwa Bebe Cool kisajja kiri lucky. Sesiza kitwala mbu kyakwekwasa kubanga abantu bangi abayiba mu Tubonga Naawe baharuna badamu ne bakola. Yeah, true. Ono guy wanuku MP weri Maokota Hildaman ne Hildaman ayina geje yekomide mu ndongo eno kimanyi. Yeah, ayina class je yewa sagala to seba tunti okwera mu NRM bichi Bebe akola bulungi. Yeah, akola bulungi naye big eye aliwa omanyi buli big eye lwajjayo mutwe kiddako big eye tayinana ogambye omusajja yakuba gundi husband material n'agenda n'akomawa so rimba international wane Kampala olimba tetwasala na bwayise nekyo ino mmanya big eye kutumiddeko nnyo taata big eye naye naye amazima yetu ino okubeera objective nga tumenyola ayina endonga ajja kukola alina endonga ajja kukola ya selling out show yeah true naye yali mu Tubonga Naawe era buli omu yeebuuza tulya n'agwawo so ne Rema yalimu bata selling so how you n'omulimu abana abadde lucky
muli mwana abadde laki kati weebuza lwaki big eye bamukubye obucupa for over and over weebuza lwaki kusaasira bamugoba ku lumbe lwaki bamugoba ku lumbe Catherine kusaasira kati olaba nze kati kyera big day abamu bano ekibakuya kati nga kusaasira nti bamaze okujja akatambike yata balunda ku akasente abantu bana kubiga abantu tebalina kye ngalaga omudidi gw'essente okyegera ate buli mama nnyo eri gyalya mu document so bino byebinyiiza abantu bamwe emmotoka n'avayo mawulire ne yeebaza ne abantu batambuza ebigere kitegeera kati byebinyiiza abantu kyobula abatavuddeeyo ne bakola kikamiro ne bamwagira ne buli omama so baaliridde naye ne bateeraga mu bantu bateeraga nnyo buli omu akimanyi kamiliyoni wa NRM mune tavaayo ne yeeraga kati nsonga lwaki juzi navaayo ne njogera ku bakasuku Edison ne Jenkins kye bavaayo ne bakola it's very bad. It's really very bad. It's really very bad. And right now, besides Kasuku, Ndemukola research ku Jenkins. Ntegere who is Jenkins. Chichali nanga ye emyaka jamaze mu ndongo. Oba jamaze mu mawulire gaffe gano. Anzire ku side Edison Edison somewhere. Naye ate ne radio naye yali agenda mukuba. Ojjukira. Mu biseera bya radio kata yali amubye nga muyisizaamu. So, Spice Diana nze kyensaba byonna byokola bikole nate toyina kulaga abantu bali bubi right now abantu banoonya fees kate gwe bwebalaga nti ogenda kwerisadi jjukira ebintu kati beeyawulamu ebiwayi nti if you go to Muhoozi, if you go to NRM kiba kisuuse nga kingiddemu politics okitegeera kiba kikyuseemu kati lya naye liira eyo kati abagamba nti yamenye omutima gw'abantu bano gwe bawateeka eki abagamba mbu yagumenye nze ngamba teyagumenye lwaki Spice Diana alina abantu batambula nabo alina ttiimu ye ba Spice bano ab'obusuuti abo webali waliwo babawusa waliwo avuga emmotoka waliwo ayeza emmotoka waliwo asiimula ennyumba ye so bagende babeereyo ku concert oba najjuza nze ndowooza nti waba agenze kukwata akasente ka Muhoozi agenze kukola because alina abantu balabira ne famire ye n'abalala enjawulo alina foundation what's of it kyensaagala kwemulisa kwewaanira ku batalina nti yafulumira ku posta egenda okubanga eyimbira ku Muhoozi nze ndowooza agenda kukola because azze atoba kana akasente bali abasajja bagabira ddala sente yakwata miliyoni ezisukka mu 10 andi kati owa wansi wakaabidde amaziga awansi talina kukaaba nagamba newe bazimuwe naye tavaayo ate kukuba bukubi kulaga nti bo bamalayo basose mukuba bamukubye ennaku nga 3 true nze netuuka n'olowooza oba yabeeseeti nze kubanga asobola okukola buli kimu kisoboka naye ndowooza bwe kibanga kiri real abantu badde bamusulira ttawo kubanga alina famire ey'okulabira essaawa eno tujja kukiza nga shiba kwali ku lisiti sinnamulaba lwaki tagiriiko baali bamukutte mukojjukire mabega wali yali amukutte. Let me come back and Big Daddy MC and of course Baba TV inomukulu hanzi nga tunyomyamu. That's Spice Diana for you. However, big message in manager Roger nzinsaba tubere bakakamu. Let's do business ku low price oba ku low sound tubere bakakamu tetukisusa. Tahil Foods bakola delivery balina kajuice akawoma balina buli kika kya mmere ate nga eri yami kyentero gamba yami ebere ewooma nnyo ekisuse. For delivery osobola okuba ku 0750 37 44 70 enamba eyo kosobola okuyitira ate naawe otuleko naffe waneeni tunyumirwemu okitegeera kafo kali ku KCC waneeni waggulu Makendi kasatu ka KCC